by'omuyimbi Alayidde Skin wetwogerera byeyongedde ddala okubeera nga ate byonooneka ebwatyazeemu okubeera nga ate akubibwa agono n'amalala genza okubeera nga ate nkutuusako essaawa eno yennyini naye nga mwasiibye mutya yonna gye musinziira okubeera nga ate mumpuliriza mujja baliko gyonna gye mutuusaako engalo amanya enzo Mumbejja Aisha Nasolo butereevu manziza okubeera nga ate nkutuusako updates kyenkusaba kiri kimu subscribe nga tekakakadde olemu okubeera nga ate munnange omissinga out yes naye nga sinagenda maaso ngenda kubeera nga ate njagaliza Solomon Kampala mutabani wa Bobi Wine Kyagulanyi Center Musaka ate n'omukyala Babi Kyagulanyi awezezza emyaka 18 olunaku olwaleero era nga bambi tumwagaliza amazaalibwa amalungi agissanyu so nga ate n'omuyimbi Catherine Kusaasira naye leero lwe yazaalibwa era gali mu nkubo kigambibwa mbu awezezza emyaka 36 sibirinaako bukakafu naye nga abasinga obungi wempulira boogera saako ate ne Pastor Bugembe naye olunaku olwaleero mazaalibwa kati nabo bonna tubagaliza amazaalibwa amalungi agessanyu era tubagaliza buwanguzi mu buli kimu kyonna ebambi kye batuusako engalo so nga ate ebyo tubitadde ku bbali ffenna tumanyi olutalo olugenda maaso essaawa ya leero ku muyimbi ono Alayidde Skin wetwogerera abaana bamwefuulidde era wetwogerera essaawa ya leero bali mu kumusabula bubi nnyo emabegako jjukira nti entabwe yava kubeera nga Palaso omuyimbi emunange waliwo akatambi akatrendinga nga bw'ati amukakanyeko n'amukuba era abaana ne bamwagala nnyo ne babeera nga ate bawagira music we na buli kimu Alayidde Skin kyagenda maaso n'okubeera nga ate yenyigiramu wabula olunaku olwaleero akatambi kakyuse dda Alayidde Skin wetwogerera abaana bali mu kubeera nga ate bamukomerera emisumaali kati nno kubaali balozezzaako ku kino omuli Jacob omutuuze ffenna gwe tumanyi obulungi saaka ate n'omuyimbi Big Eye bo bavuddeyo ne babaako ebigambo ebitonotono bye bamuwabulamu era nga ye DJ Jacob omutuuze amuwandiikidde bw'ati Dear Anonymous, people never loved your music below. It's just sympathy you got from the slap that made you famous. 80% of the people who follow your music today love Bobi Wine with all their heart. So be careful when you address the people's president in your mouth next time. Remember, I'm one of the victims and I know how it feels. Ye munaye DJ Jacob omutuuze bw'atyo wamulabudde nti munnanga abantu tebaagala nko ku music wo wabula baakukwatibwa kisa olwolwo oluyi munaye Palaso lwe yakuyisaamu era namugamba nti abantu 80 ku buli 100 abakugoberera baagala Bobi Wine n'omutima gwabwe gwonna era bw'atyo n'amulabula nti omulundi oguddako abeere mwegendereza nga ayise erinnya Bobi Wine mu kamwa era bw'atyo n'amujjukiza nti naye yali ayiseeko mu mbeera essaawa eno yennyini gy'ali mu kubeera nga ate munnange ayitamu so nga ate tubadde tukyali awo n'omuyimbi Big Eye naye n'avaayo era bw'atyo naye n'atutegeeza bw'ati nti bannange nze sikyazannyira ku maanyi g'abantu nga manyi bulungi ngalozezza ko ekimala era bw'atyo ne wabaawo amuddamu n'amugamba nti saabayimbi gwe kati ensi yakusonyiwa era tusabayo ka concert naye kinajjukirwa nti emabegako endooza mwaka awo oguwedde Big Eye abaana baamusabula bubi nnyo era nga naye entabwe yali eva kubeera nga yali ate avumirira ekibiina kya National Unity Platform era we bati abaana bo ne bavangayo ne babeera nga ate bamuwa level ku buli posti ze yagendanga mu maaso n'okubeera nga akola semu naye bo bavuddeyo nga ba victim ababiri Big Eye sakate ne DJ Jacob omutuuze ne babeera nga ate munnange bamulabula ku nsonga zineeno zagenda maaso n'okubeera nga ate atambala so nga ate era tukyali mu buufu bwe bumu Alayidde Skin olunaku olwaleero abadde agenza ate okubeera nga asisinkana bivulu promoter omu ayitibwa Robert Events era bw'atyo munnaye tetumanyi entabwe kwevudde babadde n'antalo zaabwe munnaye yasituse busitusi n'amutabukira era bw'atyo n'amusindika kugaa ne batandika okubeera nga balwana lwakuba babaddewo ate abakoze eki abataasiza naye nga byo si byangu nkulekereko akatambi kano katono nnyo n'oluvannyuma tweyongereyo mukwano gwange
ebyo bigenda maaso eruuyi eyo tetumanyi ntabwe kwevudde naye nga alien skin ye wetwogerera ebintu ate munnange byamwefuulidde ababadde luli bamuwagira ababadde bamuwaana kati ate essaawa eno olutambi lwakyuse bamuvuma okufaako obufi era kati batandise okubeera nga ate basaba palaso ekivvulu ebagambye nti alien skin munnange batandise okubeera nga ate beetondera palaso ku ngeri gye bamuvumamu byonna ebibaddengawo era bagamba nti kati alien skin munnange wa kukinnyonnyoka si byangu naye nga byebyo ebigenda mu maaso wabula nga sinneeyongerayo wawenna atawaanyizibwa amagini oba endwadde ez'enjawulo ekyeyo kikalubye oyagala kugenda ku kyeyo wabula nga viza egaanye ebintu byesibye oba obufumbo buyuga kankwanjulire Haji Mukisa Karimu omusomi w'edduwa agenda okusumulula byonna ebyesibye akugyeko ebisiraani asangibwa Bujuuko Mityana Road era nga jjanjaba ngakozesa ekitabo ekitukuvu ekya Qur'ani amwetaaze mukubire ku nnamba y'essimu 0778929141 nga ne ku mukutu ogwa WhatsApp kwali butereevu tinno sangula amazigo omunoonyeeko tojja kwejjusa so nga ate gwe yeetaze ekifaananyi eky'omulembe ddala sakate ne vidiyo ey'omulembe ddala mukwano gwange ba Hypex Studios butereevu we bali ku lulwo bano basangibwa wali Najjanankumbi okulinaana Cobbins Motel era osobola okubeera nga ate obafuna ku nnamba y'essimu 0754192434 oba 0789343802 we bali ku lulwo gwe wenna alina omukolo ogw'enjawulo birthday party graduation oyina kwanjula oyina mbaga beekwate tojja kubeera nga ate munnange wejjusa yes so nga ate era tweyongeddeyo mu maaso mukwano gwange ejjukira nti ye alien skin abaana bakyagendera ddala mu maaso n'okubeera nga ate bamutabukira wabula naye munnange atuukirizza olugero lw'Abaganda olugamba nti atakulekera naawe tomulekera ennyanja bwetyo ekutta omira munnange avuddeyo naye bw'atyo n'abaako w'abaanukulira ate mu interview emu era asoose kubabuuza nti bannange mpulira abannuupu bagamba nti nabaliddemu olukwe era bw'atyo n'ababuuza nti atya kwegamba olukwe yalubaliddemu atya era n'ababuuza nti ki kye yabasuubiza ye nga alien skin era bw'atyo n'ababuuza nti ani yabagamba nti Fangon Forest kitundutundu kya Nuupu kugamba ebyo byonna ebibuuzo abiweereza ate abaana ba National Unity Platform munnange abamufuukidde akayinja mu ngato essaawa eno yennyini naddala ate wali ku mukutu ogwa TikTok live bazikola enkya n'eggulo nga munnange alien skin ate yaliko essaawa eno yennyini Fred Lumbuye yavuddeyo n'abaako ate naye information gy'atuwa wabula era kinajjukirwa nti emabegako era still Fred Lumbuye y'omu ku babadde batenda omukulu ono alien skin nga waali omugezi okufa obufi kale no munnange ensi bwetyo naye nga ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala enda kuba ate nkulekerako akatambi ka alien skin essaawa eno yennyini engeri gy'ayanukuddemu ate munnange abaana ba Nuupu essaawa eno yennyini toseetuka ngenda kuba ate nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala goodbye for now ne tumukwala omusajja natugamba mwana funa endaga muntu musirike netunange nefuna endaga muntu kwolwo mwana nali sinondako nennonda ama mubindekere ane tubimulekera ye waja wasobola okitegedde natugamba nebigayo tukwasa Kyagwenge tubimukwasa byonna mu bubokisi ne tubumalayo okitegedde sinanga bw'omusumba bwanyaja naga munsabire ate kati kwepasa tukusabire nga tegweno tusabira tetuwulira gwe tetuwulira bibyo munego tugamba netugamba nti no kati ona lebo Kyagulanyi eno gyagenza atugiddeyo kino okitegedde okisegeera era bwana atugamba yatuwa step eddako yabwana atugamba nti mwerumerume nga twerumaluma ne kati bano bamutegeeredde ne baagala okwerumaaluma atulumba naye tanaba kukyogera twabimukwasa kati kitwago twagikwasa Kyagulanyi si Bobi Wine editisha okitegedde ate tonzijako tokwata te buvunaanyizibwa bwa Kyagulanyi tekubutikanze nagambako nti bikwase alieni tonnakyogera alieni tonnakyogera ekyo yagamba mubikwase Kyagulanyi ffe tetukwata tubimukwasa nagamba mulonde ne tulonda balinga abagamba tumugyemu obwesige kati mwaka kumuja bubwesigwa ate bukwasa nge mwakummanyira
Bagala biti katannabyepikira. Naye gagga amazima. Justin njagala babasigale ku sitwago yaabwe etya. Emu. Kubanze mabegako mbadde neetisa nnyo amawulire ne ŋŋamba n'ekingenda okundi okuyitinga endongo. Basooka bayisaawo bayisaawo nga amawulire sigaliimu okitegeera. Baleme kwekwasa. Emegamba mbuno Justin sitwago njiremeseza kuba kamera zinnemeddeko. Kati endongo kanjidde ziri mabbali wa kamera then sitwago egende mu maaso kuba nasanga sitwago etambula. Okitegeera. Naye nakwesanga nange nzikiza nti ewange ndi wakibi gulaki onsala okitegeera ne Bobi Wine mwennyini waneno yali yapostinga neddemu nga bali eri bali mu kuwogera baddogo wa sitwago ne bavaayo kati yeno ne sitwago olaba bennyini beerumbira kyagulanyi waabwe oba sitwago mu Luganda ffe abataasoma tetumanyi kitegeeza kubonaabona bagambe siddamu namwesibako nokamwesongera mukozesa bukozesa amamwana ze mbagamba babuladi mwana nange ali misikini mwana abwegama temugasamira babeeko we bakoma mbere yange oli musajja jangu emakendenze gyendi nesiriddeemu boye mwana temugasamira boye makumanyira kati nebeeyokeza engalo baaba ale kano kano kabite kisikali kangamba mwana tugende ku nuupu ng'erimira musitadde njakoza ne mugamba azigira ku nuupu nina amaanyi gange nze manyi teneewulira kyogamba nina kumala kuŋŋaanya famire meeting okukola konsati era amaanyi gaakola baagawulira nedda kati singa nagendayo baayogedde ki nti n'amaanyi wagajja eri okukola sho olimba naluwandiikira ku firebase abajja ku konsati bali bambadde uniform mwakummanyira kati tubyawulemu nokubigawule kufanguni forest buli mwabeere bibye nga tekisoboka kubanga bwe kibanga kye baagala kiba kisoboka tutekere omwogezi w'ekibiina n'okubigyawule kufanguni forest buli mwabeere bibye munaffe tubeere byaffe wawa nogerera paliyadde ekyebiri kino uno ngwadde ekyebiri kiito nzina abadde gwe bajja nze nemba waayo ate bate banonye sente fe tujja kukola bubiyanga ajja tugamba mwana abantu bajja lowooza mwana gamba bubiyanga bajine tubibongako fiiriire netubuna akasimu nesibanako buzibu nera nibakasiba simusibuza ngalo nkalu gamba mwana namwakabode batwalayo akasukaali ako nengakimanyiyesobola era ayinamu akasente nate memegaba era yezaawo tugamba nayo naye project asaininga sente mwene ali mukozi wa bannuuku omanyoko kati nkere nkwemu kiyunifomu kyaye naalimu kati ngwe bulungi yani akirina dindako kati kanze ku side endala mwana nabagako nno nze ninava mu firebase mbafala mwagala tate kumanyirawo labisa okitegeera mwana tano nze Bobi Wine jasinze mwagazinga mu ghetto tola munange zampamuka empisa mwate muzolya nnyo kibanda osegedde kati mwana walozi nembwaze zinene omwana ezimwetolodde zinene zirowooza mbu tutano nze nange ndi top era byenkoze mbikoze nzekka mwana ebbanga lyembaddewo kati jasi njogera ku nze nga nze alien ebbanga lyembaddewo sikolera nkolimba mu fire records Ishtegedde sikola nkokola bena mu firebase yenna namba 2 labisa kubanga nze kwanze ndi muyimbi endongo yendese singa okujja konti singa najja nekola bonti waliwo firebase andese ishtegedde